ono situmanyi oba kaawonawo nange buloka ye tulisanze balikyamize babalibuloni buloka ye Muhammadi Segirinya wakati bafe mwina nsaba mwina mutunule musirikirire ababadde bamanyi mwenna wadde wali abadde tamanyi dokita anasabikulukayisa smartness buli kimu kyonna kiyingiddeko mu magezi gammwe nti tutwala dokita mu ntaana ng'ejjudde amazzi kyabagenda okuteeka dokita mu ntaana ye bali ready, bali prepared. N'ebikopo bya tampeku basena amazzi bamuteekeyo. Naye era tetuyinza kutagala, tuyita kusigala nga tuli strong, tuyita kusigala tuli firm, twakkiriza Allah kye yateeseteese. Tetuyinza kwawukana n'ekyo Allah kyaba asazeewo. Bwe tubasaba kubeera banywevu, kubeera bagumu. Tewali atabaddeewo ne bw'anaaba Bashir taliiwo ne bw'anaaba Sumaya bonna, naye at least ensi kaakati yafuuse tekinologi mungi, ensi yafuuse global village. Batuli nabo wano era batulaba. Mwongere nnyo okunywezayo, mwongere nnyo okunyweza enkolagana yammwe n'abantu ba dokita. Bano abantu tebeebakangako mwenna mu kimanyi, twasula nabeekawempe batuze. Sina na kyenkoze ku dokita, naye enkolagana eteeka okuba ey'amaanyi mu kinyweze n'abantu bano. Batambudde kiro olw'ebbulooka enzibu ezibadde nga buli omu bakubuuza gwani n'ebifaanagana bwe bityo. So ekyo nkibasabye, siba omukama waffe Right Honorable Deputy Prime Minister, n'engeri gy'oŋambye nti obadde ova Adjumani wala, naye ekyo bwe twabadde twogera ensonga zaffe ndowooza dokita mumulabye. Abantu babadde alabirira eno teriiyo n'abantu beeri waffe Kibuli wa Supreme Mufti, bonna bantu baweereza ba Busiraamu ku luuyi lwa Old Kampala mu Supreme Council. Ate ekyo twakiise nti buli muntu era olabye ono mutabani waffe Katamba Regional Card era bw'ayimiridde recognizinze presence ya Supreme Mufti. So njagala kubeera nga mbategeeza agaba ne banno eno mwenyaleemu gye mwagala okubeera nga mwagala okwefuula abatamanyi bigenda mu maaso. Naye please mbategeeza tojoomanyoomanga teri kintu nga kyalubeerera eva. Mu protocol wa wano omuntu yenna abadde akutakazira abadde alina okugamba nti yo eminensi Supreme Mufti. So njagala mukkirize nkuyimirize, nkulage banyambalala abanyankole bano bonna abanyamikago bonna bakulabe nti gwe Supreme Mufti wa Uganda. Ebyesagala biddamu nabibabuulidde jjo lwaki twasobola okuteekawo Supreme Mufti. Twagamba tetujja kukubagana n'abantu entalo katuziveeko, bagize bati ne badiployinga, bagize bati n'ebintu baali batutaddeko bingi ne tugamba nti katubikendeeze. Buli lwoyogera bwoti nga baga nti ADF, buli lwoyogera bwoti nga baga nti FDC luli ebaddewo, kati buli lwoyogera bagamba nti oli wa Nuupu, kati bwe butwa owulidde. Kale nsi kyobola nti mbeerungi kuba nange musaata omusajja ow'emyala mu Kakongole ate mukwatibasoni kumwanga. Lekerawo okutumanyiro tuteekateekaga ebintu bye tutali.
wanyata kimani mwenna muyingidde mwenyalemu mugirinyidde ku site sikweya munoonya mmere naye nze ngibaddemu nga siryamu mmere nemba nga nkyagiriko kati mwebaliddawo nabagamba nti obuzibu bwennina nammwe mwe mwagala tubeeraawo tufuuka giwadde omuliro giwe nze siri taipu eyo wendabye ekituufu mwenyalemu nga nteekawo katiiki nekalamu yange emyufu wendabye nga mutambudde bubi sikwatibwa sikankana nsaza busaza nebaga nti mutereze ekintu asuwaimbeera mbagamba neŋamba tuteekwa era ekyo kimugambe ekyalibayisawo muzaata yagambye nti mwe mulimu entera hamwe mulimu ebipingamiisi abalala okusingira ddala kati ku levo ya poliisi abajja obuzzirewo ne bakola obuyaayi ne bajja ne batanula entalo saba bulijjo ono mutabani waffe wetwali naye mu kuziika mu kositubense ye Olukyagulanyi ne bamuyita jjayogere yali afiiriddwa mulonzi we naye awo poliisi yakubirawo amasasi mu bbanga ne mugabo gwenja kukusiba enjegere kusuula gavumenti ya musajja mwefuula abakola ennyo abajagala ono omulenzi mumuveeko mumuleke tetumulinda bulinzi kulaba wakoze fujjo tetwagala kulaba wakoze fujjo tumugamba nti awo okozewo fujjo nga tugenda tutunula akoze fujjo kuleveri tumukola tutya twagala kufuuka bajega tujja kukwata kakati buno mumwambaza nga muhamasi asobole okubeera nga abayitako era amaliriza n'abakola ki abayitako ate n'ebigambo bye tutaagala nze nsaba mwenna mukama wange honorable first deputy prime minister agenda agamba omusajja mukulu nti muzaati omuye twamusuula waffe ge mazima amatuufu owuli ekizibu kyalina enjawulo ye awali katiki ateekawo awali abakyamu n'ateekawo oyo ye musajja so tubategeeza tube tulaga wazibu naye tujja kubalompaanayo kati abantu abakola efujjo DPC n'olayira ne bakuba okubitiya gaasi mu bannaddiini abali mu kitambiro ky'emmisa n'ogenda mu bantu abatudde abali mu biyitu byabwe ebya culture nojja n'obakubamu ani ayogera nga njogera so eyo embeera Kyagulanyi Jangu Basibo n'abanyabo mu bitinisa byanyu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina ganje ninyi Kyagulanyi Ssentamu kandi abandi ne banyita Bobi Wine. Nyowe ndi MP wa Kyaddondo East Constituency kandi omwebembezi w'ekibiina kya National Unity Platform People Power kandi yesibirewo aba president wa Uganda okwebembera eryanga lyetu okuza omu Uganda ensya. Basiru n'abanyabo especially family ya Dr. Kalisa, my friend King Kalisa and the family. N'abalamba nje bona abantunga mu district. Nishashana nanyo. Nani shaba munzikirize ngabo mu Uganda. Nigo mu Luzungu kandi bitabe. Abasibo ne bajjabo kitalo nyo kitalo dala ekya Dr. Abdunnoor Anas Kalisa. Neyanza she okumba omukisa guno era ensonga baganda bange gyenjagala okwogerako y'ensonga ey'obuntu bulamu.
Dr. Kalisa nze okufaananako ndowooza n'abantu bangi abali wano tubadde ebiseera ebimu nga tukkanya naye nga tukkiriziganya naye n'ate ngeri ebiseera ebirala nga twawukana mu ndowooza ng'era Imam Kasozi bwe yakyogeddeko nti abadde intellectual ng'olumu aba yabasooseeyo dda ate ng'olulala naffe obaolyawo bwe twawukana mu myaka ne mu generation naffe tulina bye tulaba ng'abavubuka ne tugamba dokita bwetyo bwe tulowooza naye dokita tumwigako ekintu kimu kya muntu bulamu ng'era Sheikh Muzata bw'okyogeddeko nabadde munange neeraliikirira era mbadde nyina okwepepeeta mu sitayiri ez'enjawulo osobola okutuuka wano lwaki kinkakatako ng'omuntu era ng'omuntu alina obuntu okujja okuza ekitiibwa n'okwerekera Dr. Abdul Anas Kalisa lwaki olw'obuntu oba bwe yatulaga buli we tuziika omuntu ow'amaanyi bw'ati aba agenze Sheikh nagambye eggulo ndikwomu ku basajja be tugamba obuono omusajja amaanyi agajjawa naye nkulabe nga naawe nafiye Sheikh lwaki kubanga tugenda kuziika encyclopedia tugenda kuziika omusajja omumanyi naye ffe ng'abasigaddewo tumuyigirako ki nze ng'omuntu muyigirako obuntu bulamu tuli wano mwankoleze waffe eri Buganda ne mukyala wange wa wano mwankole naye twafuuka ba best friends era abaana baffe kati bannayuganda eno bwe bajja mwankole babeera in their father's house bwe babeera e Buganda babeera in their father's house ekyo kye bayita obuntu nange njagala okukozesa omukisa guno mbasabe bakadde bange bakadde baffe mwabalina obuyinza naddala mu bitongole bikuumaddembe amagye ne poliisi nange mumpise ng'omuntu nange ndi muntu nange ndi munnayuganda bitwogera tebiwemula bitwogera tebisiga bukyayi bitwogera tebinsaitinga violence twagala just Uganda nga ffenaffe tweyagaza mwebale nnyo mwebalinda kumpuliriza Sheikh neyanza omukisa guno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh era mulabikisa abamawulire omulimu wiiki namba boogera ku kino gavumenti kakati ebyo ebyabatwala musiko nammwe byemutandise naye nga byalibadde tebibaawo nakubaawo naye mubeerera bukiika bwa kamanda nti omuyigga atasobola kulowooza fyuta yaggwanga lino n'agenda akuleetingawo embeera enzibu egyo emyaka kati ejamuzeeyi muze saali kisadde kikulu era omulabye abawuzi b'obunyama bayinza kati okuba nga bali ku busimu luhama agambye omusajja bayinza n'okwongerako olwokuba agambye munyagwa addeko wabbali ekyo kyakoze akikoze lwa busajja bukulu nange kino lwa busajja bukulu n'amayinja gange gennina mu nju muno akatawula kukuwa gyoyogere naawe oyiteyo gwoyagala tumukittako ne tugattula wansi saagala bannange tegugwa tukwerinda kati olaba nabye abantu abaagala okukuleeta okukaaba amaziga eyo simpate kakati mwagala ogiteeka ku Kyagulanyi afuneyo wano abataano baddayo nabo e Kampala nga bakaaba bambi musajja wattu ayinire gakkakaliza eddoboozi gaasi eyo enkola situjagaze situuma nali ndi mulenzi nali wa UPM abalala UPM tegimene muli bayinyale mu nyumba nze nali wa UPM twagibanga nti UPM Clean Leadership Unity and Peace nali wa youth Kawempe North Constituency madde mbabulira ebbanga lyonna tuline Honorable Bidani Sali tuline Honorable Kintu Musoke tuline Honorable Bakulu Mpaji Wamala
bakulu mpaki wamala bamutani bamwoca yali was our coordinator mu kiseera ekyo namwe mumpeeyo mwe bayenyalimu namwe mumpeeyo history kino ekintu kirinamu history esobola ekiwandiikamu ekitabo so bwe mbanga njogera kuta nti musooke musirikeko muzaakaabibiri leeta osuubira okuwa tiki wootakoze bulungi era bonna bokola obubi nsaza busaza naye mukama waffe nga bamuteekako ebintu bamunoonya bamukola batya basokolo babeeranga ebitambala basokolo banoonya Museveni ibanga akasajja kali awo kayaye kabeera mbirira kali awo kafuuka pusi looza owulira n'akasajja ke baagamba nti kabeera mbirira kafuuka pusi yafuuka ow'ensonga atutadde mugiribwa ye emyaka 3 mwemeka kali kwegambo mujewu ewi setufuddeeyo oba tayibwa naye erwalero yaani ye pulezidenti wa Uganda so kyembagamba nti embeera efaanagana bwetyo tukitambuliremu naye tetutunuulira abantu mu ngeri yakubanyiima tetutunuulira abantu mu ngeri yabuzibuzi saba mukkirize batusembedde okuba nga tuwerekera mukama waffe ebirala byonna tubyerabire era wano wenjogera tusonyiye buli muyaaye w'ettwaifa yenna eyavuma n'okukasuukirira amayinja Dr. Anas Abdulmuyi Kalisa tubasonyiye tukimaze doctors ndabye Dr. Semwebaago Dr. Rashid ono omusajja yabadde mukama muyimirira abantu babalabe tubabuuza ba doctors beyayo temulabika temukola ki naye wallahi omusajja abakwasiza akati omusajja gwe mubadde mugubadde gwa misinde naye gubadde ekika kyagwo bagwitalire akakyaka bakwasiza mulekeraawo kwekweka temusomanga bwa dokita kubeera na bitiibwa tubanjule wano balina masters phd no kino Dr. Kalisa n'okumusibako akalamanyi mutyatya nnyo bwe mugenda ne bakuvumamu ng'obitya awangadde kino ekitiibwa kyafunye olwaleero wano n'ebitiibwa bye yafuna olunaku lwajjo problemu yamutima emitima fetuli banywevu kubanga nze muzaatali bunga nti ono nkuba mukyakya bino bi social media bakukube nze muzaata okuba ku social media olina kyokuba nebuna nti omukubye ennyo era osigala gwoswadde nze nsigalawo nga wendi bannamwe munywere bajja bakuba social media naye dokita abaddewo era abantu bonna bategedde nti ababadde bamuvuma tasoma baye sukulu fiisi kati byabadde ayogera nga biri abaavu entegeera zaabwe netalimu etuuse badde yenu bategeere badokitazi nze ngenda kubateekateeka munzikirize nzerina diguli eki erimu bacalazi sharia naye munzikirize ku diguli zammwe 3 ne diploma nabi ngenda kukola okutuukikongalite nga mulimu ne baseeka abasomesa baffe Sheikh Abdul Kinobe Sheikh Abubakari mwalina pale yuda wakalisa kwa kukalimu bano mbaze mtu batwale kupala bati bakyali voice asanga kimwaba kuba balina omusomo gwa majlisi ulama nga kuliko Sheikh Abubakari kuliko Sheikh Abdul kuliko Yusuf Isa byekwaso kwaliko n'omulala ne Sheikh Garanzi tuli ku bantu bakira batu webikwate ebikwate mutuli ba dokita bemu kumuzikiriza kumukiriza amayite inshallah yolemi n'ensusu kamonde kiriza mpite baje kuse bakale tukisanga makanisa family kuliso ngendo era wanaba maliriza muzikirize Sheikh Kizono kuga kutegereza namamba nti yagera okusoka kalimu program organize ekyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة